Akaseera kano nange Kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutusa kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba ekyagenda n'okutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kampala yaweza milimitazi 16 n'obutundu 6, Masindi 16 so ng'ate Tororo 6 n'obutundu 3, Arua milimitazi 4 n'obutundu 8. Era batugezezaako ne tulaba ate ekifaananyi kikubira Ssemugezi tulaga mu mukubo gw'enkuba kukyasaasanidde ebitundu ebisangibwa mu makkati ga Ssemazinga Africa era ensonga ki enkuba ekyagenda okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Era mu biseera by'okumakya tusuubira olwandagirize okusinga ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale nga okiba odde eri e Kasese so ng'ate ebitundu ebisigadde tusuubira okwakanga gukubakubamu. Wabula era mu biseera by'olweggulo tusuubira olwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga Mbalaawo, Masindi, Arua, Kampala saako neyo mu nsozi z'omukabale so ng'ate ebitundu ebisigadde era omusana gujja kwakanga gukubakubamu. Ebbugumu ery'owaggulu tulisuubira okuba ku diguli za 31 eri mu Karamoja so ng'ate Lila Soroti era nawa 31 so ng'ate ebuvanjuba 29, Kampala Mubende 28, wabula era ne Kasese 29, wabula ate eri mu nsozi z'omukabale 24. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga nga Dubai, New York saako ne Beijing omusana okwaka, e Nairobi enkuba okutonya ebbugumu kubako diguli za 27 so ng'ate eri mu London embeera budde okubeera ekizimezimme awamu n'ebbugumu kubako diguli 12. Tweyanziza okubeerako naawe, mbeera bulungi weraba.